Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa ba'd. Tuyongera mu maaso mu maddatu usulu tafsiri lisafi awali sanatu athaniyatu thanawiya. Tuyongerayo mu maaso okuva we twakoma mu kitabo kyaffe ekya usulu tafsiri ekya siniya 5. Twalaba ku baabu eyokubiri oba topic eyokubiri egamba nti al-Qur'an. Netulaba ku taarifu al-Qur'an. Falyawm olwaleero tugenda kubeera nga tulaba ku asmaul Qur'an, amannya ga Qur'an. Qur'an eyitibwa amannya ki? Agali bariza oba ageyolese ennyo oba agali mashuhurun biha, agali mashuhurun bihi, amannya ageyolekedde agamanyikiddwa ennyo nga gayitibwa nayo Qur'an ey'ekitiibwa. Tugamba wano nti laqad summiya walaqad samma Allahu tabaraka wa ta'ala kitabahu al-azim bi asma'i kathiratin minha ma yali. Agamba nti Allah tabaraka wa ta'ala yayita Qur'an ye ekitabo kye ekitukuvu eky'ekitiibwa yabeera nga akiyita amannya ag'enjawulo amayitirivu era nga mugo ge gano wano wamanga. Tujja kulaba agamu ku mannya nga Allah tabaraka wa ta'ala bwe yali ayogera ku Qur'an eno nga agyogerako era mu Qur'an omwo ng'agiyita amannya ag'enjawulo. Tugamba wano al-alifu oba erinnya erisooka tugamba nti al-Qur'an. Waliwo ayati mu Qur'an nga Allah tabaraka wa ta'ala ekitabo kye kino ekitukuvu eky'ekitiibwa nga yakiyita al-Qur'an kama fi qawlihi ta'ala nga bwe kyajja mu kigambo kya Allah kyagamba mu aya emu nti yagamba nti a'udhu billahi minash shaitanir rajim, yagamba inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Yagamba Allah tabaraka wa ta'ala agamba nti inna hadha al-Qur'an, timazima Qur'an eno yahdi lillati hiya aqwam, erungamiza ddala ku ekyasinza okuba ki? Aqwam, kyasinza okuba ekituufu ekyamazima ekyannamaddala oba ekyesimba obulungi ekitaliimu yadde okubeera nga ki mulimu amakoonakona. Ekiri straight ye Qur'an nti ekulungamiza ddala ku kkubo eggolokofu omutaliimu yadde ki nti singa omuntu aba agyekutteko alungamira ddala n'atabeeramu yadde okubeera nga atangatanga. So tugamba wano nti Allah mu Qur'ani waliwo we yagamba nti inna hadha al-Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, nga Qur'ani eno agiyita linnya eryo erya Qur'ani. So kigamu ku mannya gaayo nti esobola okuyitibwa al-Qur'an oba kyetwala wali mu kusooka nti ekitabo ekisomwa. Tugenda mu maaso n'agamba baa'u al-kitaabu, nti baa'u ekitabo kino eno Qur'ani erinnya eryokubiri waliwo Allah bwe yabeera nga agiyita al-kitaabu. Ekigambo al-kitaabu ng'ategeeza mu Qur'ani kama fi qawlihi ta'ala nga bwe kyajja mu bigambo bye bya Allah tabaraka wa ta'ala yagamba dhalika al-kitaabu la rayba fihi. Yagamba nti kino ekitabo tekiriimu kubuusabuusa, la rayba fihi la shakka fihi la shakka fihi. Allah yagamba nti ekitabo kino la rayba fihi dhalika al-kitaabu, nga kyategeezamu nti dhalika al-kitaabu, kitaabu nga bimaana al-Qur'ani. Agamba nti ekitabo kino eno nti oba Qur'ani eno la rayba fihi teriimu kubuusabuusa, temuliimu kukola ki? Kubeera ng'omuntu abuusabuusa, so nti yonna yonna eri sulubu bulungi nywevu eri ku mazima, temuliimu byakubuusabuusa. So waliwo Qur'ani bweyitibwa al-kitaabu. Kyova olaba ngenda kulaba wali nga balondako amannya gano eno nti era oba oze mu fiqhi bwe bagamba nti ad-dalilu min al-kitaabi babategeezamu Qur'ani nti tuwa obujulizi okuva mu ki min al-kitaabi bategeezamu kitaabi bategeezamu Qur'ani oba asobola ogamba nti dalilu min al-Qur'an al-karimu au dalilu min al-kitaabi wa sunna. Bagamba sunna nga bawaza ate ku hadithi. Nja kuba mbiraba mu maaso inshallah tabaraka wa ta'ala. Then erinnya eryokusatu eyitibwa al-Furqan. Waliwo
Allah tabaraka wa ta'ala weyawera Qur'an yene yekitibwa giyita al-Furqan kakaulihi ta'ala nga ekigambo kya Allah ekigamba mu surati Furqan mwini yagamba tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi nga olaba aya wegenda nti tabaraka alladhi nazzala al-furqana ala abdihi yagamba nti tabaraka alladhi agulumire atenderezebwe awaanibwe agulumizibwe oyo Allah tabaraka wa ta'ala alladhi nazzala al-furqana ini kuberanga sa furqana ala abdihi kumudduwe so agamba ekigambo kino furqana Allah onagita furqana ekigambo furqana ekigambo farq oba faraka nti yasse ekitabo nga kyawula faraka baina al-haqqi wal-batil nga kyawula wakati w'amazima n'obulimba bagiyita al-Furqan era mulaba ne omu ku basahaba ab'ebitiibwa sahaba Jalil Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu naye bamuyitanga al-Faruq kubanga yali kana faraka baina al-haqqi wal-batil yalinga yawula wakati w'amazima n'obulimba naye nga agezaako tagaana kubeera nga abimikisinga bwakolemu ikhtilaat oba kiyas nga ye al-halal halal al-haram haram nga yawula batil al-haqqu so ne Qur'an eno mumanya gayo mulimu al-Furqan nti Furqan nti Qur'an eno yajjanga yawula wakati w'amazima n'obulimba era nga ebifarakira ddala so Allah nagiyita al-Furqan deni mulinnya eryokuna tugamba nti waliwo Allah yabeera agiyita dhikr yagiyita dhikr ekyokwebulirira oba ekyokwejjukanyako nti dhikr era nga linnya lyayo lya Qur'an kakaulihi ta'ala Allah yagamba mu Qur'ani eyo surati yali surati Hijri weyagambira nti yagamba nti inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhin inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidhin yagamba Allah mu Qur'ani mu aya eyo nti ffe assa Qur'an eno mazima ffe banyini kubeera nga tussa Qur'an eno wa inna lahu lahafidhin era n'omulimu gw'okugikuuma guli gye tuli era ffe tugenda kubeera nga tugyekuumira Qur'an yagamba Allah nti yeyassa Qur'an be banyini kussa Qur'an eyo era be bagenda okubeera nga bagyekuumira so mu aya eyo kigambo dhikr oba dhikra kyajja wano nga kitegeezaamu al-Qur'an ffe twassa Qur'an nagiyita dhikra era nagamba nti ffe abagenda okubeera nga bagikuuma hatta al-yawm Qur'an ekuumiddwa bingi babyongeddemu hadithi bazigunjeewe ez'enjawulo enfu naye Qur'an teri wadde yagunjawo aya n'emu tiwaliwo yaleeseeyo aya empya yiino ng'abuzaabuzayo Qur'an Allah nyini kubeera nga agiyisa era yeewaayo yeyama okubeera nga akola ki ng'agyekuumira erinnya eryokutaano erya Qur'an abagenda akatabo kaneno tugamba hao bagiyita atanziru agamba Allah tabaraka wa ta'ala kakaulihi ta'ala yagamba mu Qur'an Allah nti wa innahu latanzilu rabbil alamin wa innahu latanzilu agamba nti wa innahu latanzilu rabbil alamin kigambo kino nti tanziru yali ategeeza mu Qur'an nti era eyo yassibwa ng'eva ew'omulezi w'ebitonde byonna nti Qur'an eyo yassibwa ng'eva ew'omulezi w'ebitonde byonna yassibwa nti wa innahu era Qur'an eyo latanziru byebimu oba eyo yassibwa eyabeera nga agituleetera rabbul alamin omulezi w'ebitonde byonna so wano kyakitegeezamu latanziru wa innahu eno eno latanziru ng'agamba nti eyo Qur'an okussibwa kwayo wano yagitanga tanziru wano mu surati Shu'ara aya ya 192 Allah yagamba nti wa innahu latanziru rabbil alamin mazima eyo Qur'an eyo yassibwa eki so nti mu bimanya gayo mulimu atanziru eyassibwa so
teyajjabuzi wabula Allah abeera ng'agiriviiringa ng'agissa ku nabbi waffe Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. So wagairu dhalika min al asma, n'amannya amalala agatali gano wano genjogeddeko agamumanya ga Qur'an, mannya mangi era abamu mujja kubeera nga mumwogera ku Qur'an eyo amannya ag'enjawulo. Tugenda mu maaso n'agamba nti wa aglaba ma sumiya bihi, wabula amannya agawangula oba agayitirira oba agayatiikirira ennyo ge bagiyita Qur'ani ge gano al-Qur'ani wal kitaabu, amannya abiri al-Qur'ani deni wal kitaabu. Ekyo erinnya nti al-Qur'ani ge gamu ku mannya ag'enkizo agayatiikirira ennyo oba agamanyikiddwa ennyo mu mannya agayitibwa nago Qur'ani, wal kitaabu n'erinnya nti al-kitaabu gana bagambye nti era woba osoma mu bitabo byonna baffe kuba baki bagamba dalili min al-kitaabi babategeezaamu Qur'ani, si kitaabu nti bagamba injiri oba ki, bagamba Qur'ani eno. Bagamba nti min al-kitaabi si nti ogenda okope mu kitabu ky'owandiika n'engalo zo, bagamba mu Qur'ani. Olaba ekigambo kitaabu mu bujulizi oba osoma oba olina wooli nga bagamba nti obujulizi oba min al-kitaabu oba nti ekintu ekyo bakyegattako oba kiri mashru'u min al-kitaabi wa sunna wal ijma, bagambye ebigambo baba bategeeza ekigambo nti wal kitaabu nti mashru'u kyakakasibwa min al-kitaabi era bil kitaabi n'ekitabo Qur'an baba bategeezaamu. So nti mu mannya agakyakaanye ennyo oba agasinga okuba ag'enkizo mu mannya ago nagenjogeddeko agali maaruufu ennyo ne Qur'an eno mulimu al-Qur'ani wal kitaabu. قال دكتور محمد عبد الله الدراز دكتور محمد عبد الله الدراز agamba nti ru'iya fi tasmiyatihi al-Qur'an, nti baafaayo nnyo they took care, baafaayo nnyo mu kubeera nga bagiyita Qur'ana kawunihi, ekyasinziirwako okubeera nga abantu nga etuumibwa Qur'ani kawunihi matluwan bil alusini, nti olw'okuba nti Qur'ani eno olw'embeera yayo nti esomwa n'olulimi ne bagiyita Qur'ani ekitabo ekisomwa. So nti okugiyita Qur'ani baasinziira kubeera nga bagituma Qur'ani baasinziira ku mbeera yayo nti Qur'ani eno esomwa bil alusini n'olulimi. N'agamba nti kama ru'iya fi tasmiyatihi kitaaban, ng'era bwe baasinziira mu kubeera nga bagiyita ekitabo kitaaban kawunihi mudawwana, olw'embeera yayo nti Qur'ani eri mudawwana yawandiikibwa, mudawwana yatungibwa, era maktuban yawandiikibwa bil aqlaamu n'ekalaamu, yawandiikibwa n'ekalaamu bagiyita nti al-kitaabu kitabo ekiwedde obulungi ekiwandiikibwa. Kyo kigambo kataba okuwandiika, negamba nti kitaabu ekitabo ekikola ki ekiwandiike. So okugiyita nti kitaaba baasinzira kubeera nti kawunihi yaayo oba mu mbeera yaayo nti Qur'ani eriki eri maktuba, then ogiyita Qur'anan olw'okuba nti eri matluwan bil alusina, nti olw'okuba nti esomwa n'olulimi. N'agamba nti fakilta tasmiyataini min tasmiyati shay'u bil ma'na al-waqi'u alayhi, nti fakilta era both of them amannya ago gombiri ago fakilta tasmiyataini amannya ago gombiri ago mina tasmiyati shay'u gali mu mannya agatuumibwa ekintu bil ma'na okusinziira ku makulu al-waqi'u alayhi agakiteekebwako oba agakiteesebwawo, nti amakulu agateekebwa ku kintu webasinza ne bamutuuma ekintu. Olaba omuntu nti asobola okubeera nga yasoma fiqhu ronyi bamuyita nti faqiihu, nti okumutuuma faqiihu kisinziira ku kino kyali kawunihiye nti mumanyi waki wa fiqhu. Bwe babeera nga bali bagamba nti bano bafukaha, nti bafukaha okusinziira nti bamanyi ba fiqhu bamanyi fiqhu n'abatuuma bafukaha. Olaba nti omuntu aba talina irimu so mugamba nti alimu, era olaba nti bano ba ulama nti kawunihiye embeera zaabwe nti balina knowledge bamanyi bayita nti ba ulama. Kati kikimu nti ebintu ebisinga obungi nti agamba nti amannya ago gaagiwa nga bw'onaawa ekintu bw'onaateeka erinnya n'osiiga ekintu erinnya okusinziira ku mbeera yakiteekebwako. So n'ogamba nti masajidu olw'okuba nti bavuunamiramu abasiraamu, n'ogamba nti ogwo masjidi hakadha. N'ogamba nti kitaabu
olw'okubanga kiri maktubi kiwandiike n'ogamba nti kitaabu, n'ogamba nti Qur'anan olw'okuba nti esomwa n'ogiyita nti Qur'anan esomwa, kyo kigambo qaraa. Twabiraba ebintu ebyo, so nti mu mbeera bwetyo amannya ag'abiri gonna gaatuumibwa nga olaba naawe bw'onaatuuma ekintu okusinziira ku kibaddeko, n'ogamba nti taata faqiiha olw'okuba nti alina omwana gwe bayita faqiiha, mubutyo eyo kawuni ge bayita amannya nti ge bayita kuniya, amannya agatuumibwa ekintu okusinziira ku mbeera gye kiriko. Wa barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan fi dunya wal akhirah. Atugenda kudda ku awsaful Qur'ani insha Allah tabaraka wa ta'ala.